nze nali njagala okubeera omufumbo nkuze abaana bange nga bamanyi oli taata ono maama ebintu bye twakulanga nga tulaba okitegeera ekintu twagala kimenye nnyo omutima kyandibadde kirungi fine batubuuliranga okula ofumbirwe kibiki oyagale mukwano gwo akuwase kati ekyo Mukama Katonda yani kati yakiteeka muki mu ssala zange honestly speaking, yeah, that is the truth. That is the truth. Wetubanga twali tukulanga ndowooza nti nja kufuna omwami nfumbirwe mukole embaga of which I've not done ate nga nazaala you get ate nga nafumbirwa okitegeera kati omwana yenna bw'atafuna kadaali it is really hurting. Ate bw'afumbirwa n'afuna kadaali n'aseparatinga n'omusajja oyo it is more hurting. Ate bw'afumbirwa bufumbirwa musajja oyo ne baseparatinga it is more and more hurting. Okufumbirwa nga togenze nti mu kyaki bakugatte n'okukyala nga tewali. Kati ebintu ebyo byonna nga byonna wagamba kino kantiteeke epali nsooke kino kali kanfumbirwe biri bijja kujja luvannyuma n'omaliriza nga totuuse ku kintu kye bayita okubeera mufumbo paka last. Motoka zaffe zonna zireekana zi nkadde ate nno yakabi nedda ekisunsizza bawe tetuganye yakabi nayo pakende eringanga generator ekanda bulala ate tayagala disikisa amafuta bo bagajja wadde tutagala anti motoka za bulusi zibeeraga automatically zizikira zokka omulonzi ombaga era mpuliriza olunaku lwa leero olunaku Omumbejja podcast nga bulijjo okusooka ddala njagala okukwebaza webale nnyo okwebadde ddala kunyiga subscription button eyo ate banyiga notification bell eyo koze obulungi tagambika ate gwe yakatwega paka olunaku lwa leero tukwaniriza mu bitiibwa ebiyitirivu ennyo era tusanyuse nnyo kulaba wano ku Omumbejja podcast emitima n'emyoyo gyamenyeka gye bisisinkana obulumi gye buwulirwa ate ng'okuwona yemboozi ebirowoozo eby'enyogerera amatuugo ez'Omumbejja w'Emitima era Omumbejja w'obutonde bw'ensi Nakiwewa Irene, gifted soul healer, mental health awareness advocate and art advocate okuva mu Omumbejja Nature Heather Limited. Olunaku lwa leero tuleetedde omuntu naawe omwewuunyo omulaba awandirira ashaba steekinga era ng'enjogera y'ensangi zino bwefaanana ono nno bwe tutudde wano ffenna olunaku lwa leero bagenda okwogerako gy'oli tuli bambejja era osobola okugamba nti bassebo tubalamusizzaako bafukamire eno nga woonyiga notification bell wano ku Omumbejja voice podcast. Ntudde n'Omumbejja Grace Nakalema omukyala ali emabega w'akasimayiro akasusse atagwa ku mulembe akanyiriro akasusse ndowooza naye mu kamera okalaba akyaba steekinga nga bwe nakugambye ate era tuli naye ng'agenda kwogera ku nsonga empitirivu ennyo omuli akanyiriro kano okubanga yeekumidde ku mutindo newankubadde abadde atubuze ku maaso omuli omukwano omuli obulumi omuli music n'okwezuula nga ye omuntu okutuukira ddala wano watuuse olunaku lwa leero Omumbejja Grace Nakalema tusanyuse okulabako Omumbejja voice podcast. Sanyuse nnyo okusanga Omumbejja my sister baagala nnyo abalabi ba channel eno era mu subscribing mangu nnyo sigenda kusaba ndagite bambi mu subscribing amanya n'eddoboozi enze Grace Nakalema. Yes, Grace Nakalema ono bannayuganda bangi tukumanyi nnyo ng'omuyimbi ate era olunaku lwa leero njagala twogere
okuyimba okwo oba ku nnyimba ezo watuyimbira eziwooma okukamala nga kaakati omutuuka olunaku lwaleero okuvugira mu matu gaffe okusingira ddala akayimba nze akasinga okunnyumira nze nga faani Mukama nsaba ontondero. Really? That song speaks volumes. Anyumira bakaita mazima yekwena singa. Olabika wali Tracy Young. I love that song. Olwaleero Omumbejja Grace Nakalema njagala tusinkane omukyala omulungi ennyo ono ali emabega wa music oyo gwe twogeddeko olunaku lwaleero eyatunyumira edda ate nga n'olunaku lwaleero akyatunyumira. Omumbejja Nakalema yani awatali yadde kamera. Omumbejja Grace Nakalema okusookera ddala nzaalibwa e Masaka ate nakulira Entebbe Kitalaku. Mama wange Kawundo Nanyondo, tata wange is late Kalema Atanas, yali musajja mulwanyi. Yali musajja mulwanyi kuba mu mulembe gwali simanyi kuba we yafa tetwamanya byaddako. But yali mulwanyi, yali musirikale. Yes, yafa mu 1982. And that is the year when I was born. Yes. Nasomera Kitala Primary School, Humba Senior Secondary School. Really? Yes. Nakasero SS. Bwentyo. Bwentyo. Kakati Omumbejja Grace Nakalema mututudde naye olunaku lwaleero bw'otunulako emabega bw'oti n'otunuulira Grace eri gwe wali luli eri ebirooto bye walina byatuukirira olunaku lwaleero. First of all, ebirooto ebisinga tebituukirira olw'ensonga nti tuloota bingi ate ne tusaba bingi oluusi ebinene naye nga ebimu bye nandigambye nti omuntu wa bulijjo by'alina okubeera nabyo alhamdulillah mbifune. Siyagala kugamba omanyi nze ndi mukyala mulokole kati emirembe nagifuna nafuna emirembe myeso sirina kirala kindaba kisinga kati nandibadde ngamba njagala motoka njirina njagala ennyumba njirina kati njagala ssente ez'okubeerawo awo kitegeera njagala ssente ensonga lwaki nkyakola Monday to Monday ebyo buli omu aba abyagala ne basudiiri ne baani bakyakola bakyabyagala kati ffe ng'abantu sometimes tuba n'ebirooto bingi ate tewaliiwo ava mu nsi nga buli kirooto kyonna kikola akituukiriza naye ng'ebyo ebintu owa bulijjo by'alina okuloota nti njagala wensinga njagala mbere nga sisobola kutambuza bigere ate n'ebigere osobola obitambuza at any time so necessities ezo ez'obulamu alhamdulillah Mukama azempadde. Omumbejja Grace Nakalema nga tonnafuuka sereebu gw'olina okutuusa olunaku lwaleero kiki ekyo ekyanyigiriza obulamu bwo nga n'okutuuka olunaku lwaleero tetukimanyanga bw'olina obudde obwo wabulaabulamu? Kati olaba mu kirooto kiri kyogambye nti no kirooto kikyo tannatuukiriza ndowooza kye kintu ekikyasinze kumenya obulamu bwange. Nakula mu maka amalungi ag'omwami n'omukyala nga bali married nga bali bafumbo mu church nga balina family etudde wamu kati ekyo kyekirooto omwana omuwala yenna kyasobola okusooka okuloota nga tannaba kulowooza ku kuzimba nnyumba ku kufuna mmotoka okugyako ebiseera bino abaana bava awaka ng'alowooza kugula mmotoka alowooza kati ng'ekyobufumbo tannaba kikola ki tannakirowoozaako ng'era bw'agenda okuloota aloota njagala omusajja alina essente alina emmere alina okitegeera ng'olinga agamba nti ewaka wali tolabirirwa njagala alina ennyumba but atasoose kulowooza omuntu amwagala. Tulowooza nnyo ku bino ebintu ebiri material like materialistic would be so materialistic kati ekintu twagala kimenya nnyo omutima kyandibadde kirungi fine batubuuliranga okula ofumbirwe kibiki oyagale mukwano gwo akuwase kati ekyo Mukama Katonda yani kati yakiteeka muki mu ssala zange kiddamu honestly speaking that is the truth bwe tuba nga twali tukula nga ndowooza nti nja kufuna omwami nfumbirwe mukole embaga of which I've not done ate nga nazaala
you get ate nga nafumbirwa okitegeera kati omwana yenna bw'atafuna kadaali it is really hurting ate bw'afumbirwa n'afuna kadaali n'aseparatinga n'omusajja oyo it is more hurting ate bw'afumbirwa bufumbirwa musajja oyo ne baseparatinga it is more and more hurting okufumbirwa nga togenze nti mu kyaki bakugatte kitegeera n'okukyala nga tewali kati ebintu ebyo byonna nga byonna wagamba kino kantiteeke epali nsooke kino kale kanfumbirwe biri bijja kujja luvannyuma n'omaliriza nga totuuse ku kintu kye bayita okubeera mufumbo paka last okubeera mufumbo paka last okubeera n'omuntu oyo kuba mu buvubuka that is when you get those people that we love truly bino byonna tuba twenyoola tulimba mu myaka 5 I got someone bannange mwagala okufa obufi mukwano obeera omwagala ekisinga ekyo naye nga true love yalina kubaawo mu teen age kati omuntu oyo asooka mu bulamu bwo abantu abamwe kale katubale nti 3 abasooka mu bulamu bwo oyinza okuba nga wasookera kw'omu naye ng'alina n'ekyakoozi n'ogamba nti naddako omuntu nga oli true love waliwo abantu bangi abasimbibwa olusi mu bufumbo olusi naye nga kibadde omuntu tamwagala lusinga fresh bakubaza then nafunayo omuntu gw'ayagala n'agamba kati onogwenjagala oli tetwakwatira kati ebintu ebyo buli webibeera nga byonna obiyiseemu naye n'otafuna ekyo gwe kyogwanidde ebonge kyogwaza owulira ngaobwasisi kati ekintu kyekihati kati oluusi omuntu akulaba nasanga nti you're single you have kids nalowooza wayagala naye ng'ebintu ebisinga okuleetera abantu obulamu obwo I just hate single life. It is not good at all. Single mothers there bayagala obufumbo okukuza abaana baabwe ne bataata baabwe naye kiba kigaana kiba kikoze kigaana naye nga si kyoba okola ki oyagadde ati nze kyekintu ekikyasinza osunyuma kirabika kirimu olw'ensonga tubafiira mu famire eyo ng'abazadde batuuka ku mutendera ogwo naawe nga kyekimu ku birooto byo ate n'otuuka eno nga naawe olowooza kyogenda okusisinkana omuntu just ne muzaala baana ate ne mumala n'obudde nga bungi oyinza n'obutazaala abaana naye n'omala obudde n'omuntu nga tagenda kubeera naye kituufu ate era yogerako n'abamu ku ffe abali nga tulowooza nti obufumbo bwa buli omu mateeka buli omu balina omukuba embaga buli omu balina omuteekako empeta you just actually accept nogamba ayabas this has come mbaya I have to live my life and be happy kyekyo nze kati right now kyendimu I just live my life. I'm not saying chabafumbo. You love yourself. I just love myself and I love my kids. I do not even care anymore. Nti banange siri mufumbo bichi nchirowoozaako ng'omuntu kubanga nange ndi muntu ng'omuntu ng'abantu abalala okirowooza nogayi kati banaye bakadde bange bandibadde basanyufu nange nembeera nga nyanzigenda nkoze embaga okitegeere naye it has not happened and it is not a crime by the way you people naye you heal, you have to heal and you move on. Ekintu ekyali kinnumiza omutima kwe kukola ennyo n'okolerera ekintu kuba kikunnyonnyola entya okukifuna n'otakifuna ng'otaddemu amaanyi go mangi ng'olina ekiruubirirwa n'otakikola ki n'otakifunamu ati ekintu ekyo kikola ki kiruma nnyo ekintu ekyokusatu ekiyinza okuba nti kyannuma era ne kikozinga obulamu bwange okuddirira kyekintu ekyokusirisaamu music olw'ensonga zaalinga bbiri oba ssatu ensonga eyasooka nti I was pregnant and I had lost my job, my second born. That was 2007, 8 there. I'd lost my job. And then the second problem I had was my husband. He couldn't see
that future in music. So you couldn't support that. You understand? You got a partner ayagala obeere emabega wa curtain. Exactly. Bere waka, okay, kale, ojja kufuna omulimu omulala, okay, kale, nga kino ekya music yalaba nga tekijja kukola. Na ogwamu amaanyi from home. Okitegeera. From home. Okitegeera. Kati n'owulira nga amaanyi ekyo okubeera n'ekiruubiri wano takikola ki? Otakifuna mu budde obwo. You get. Kati ng'omuntu agamba guno omulimu tukole guno. Ate nagwo tetunnagumala. Yes, tukole guno. Ate n'ogwo nagwo tetunaba kufuna ssente zaako kati tulindemu. Kati ogenda okulaba nga obudde bukola ki? Bugenda. You get. By the time you wake up, kwano ng'obudde bwakoze eki? Wayise dda. You get. And then you try again. Let's start up over. Exactly. Kati nze nebaza Katonda nti I separated from that. Ekyo nebaza Katonda. Separating her from that. It took 10 years. 10 years? Yes. Omuntu akujja ku kikyo kyakusanze okola n'asalawo akukyusa kiringa ng'okunsanga nga bwenfaanana mu kalangi kange kano ke neenyumirizaamu n'ontwala n'otandika okungulira ebizibu ntuuke enfaanane nga Omumbejja Grace. N'omala okweruka after 10 years n'ekugamba ati kati anonyeyo omuntu lwavu. Okitegeera? Bwe kityo bwe kiyinza okufaananamu. So nali njagala marriage. Kyeki kyangambye nze nali njagala okubeera omufumbo. Nkuze abaana bange nga bamanyi oli taata, ono maama. Ebyo ebintu bye twakolanga nga tulaba. Okitegeera? But it happened. It happened. Naye nahirimba. Era ekyannyamba n'okuddayo okulokoka. That I went back to church. Jjukira nali nsiramuze. Kati bwe nava in that marriage, nengenda kuki, nenzirayo mu kanisa yange. Era emirembe gyakoma. Omanyi wali emirembe abantu gye balowooza nti gino egy'okutambula n'otambula ng'oyambadde kakondo, gy'emirembe otambula oyina oli everywhere, buli omu akulaba nti oli bulungi, okitegeera. Ne wali emirembe egyo gy'owulira mu mutima nga ogenze mu kisenge kyo, oli mbulirivu. Ogamba yes. Nakitegeera ekyo gye bayita emirembe. N'ogamba sobola okuba mu kanisa n'osaba bw'oti. Naye nga waliyo oli ali mu bbaala alowooza alina emirembe, ali mu kunywa mwenge gwatamidde yenna alina alowooza alina emirembe. Naye nga gwe just wadde mu kanisa n'ogamba Mukama. Ekintu ekyo ne kineeka Osekiko. Olina kiwayogeddeko nga tutandika Omumbejja, wagambye nti eriyo bangi ku ffe abakyala abaagala ebintu oba kale abatunuulira obufumbo nga tutunuulira ebyo omuntu byalina njagala omusajja omugagga, njagala omusajja yakolamu, njagala omusajja bw'ati, ne tutatunuulira nsonga nkulu eyalaavu. Yes. Kati era nga bwe njogedde nti ku mirembe ti nze njagala nnyo emirembe. Obeera n'omuntu gw'oyagala ne bw'aba talina bingi. There is that peace you get. There is that love. There is waliwo empewo ekuyingira mu mubiri n'owulira nga ya mirembe. So nga ate osobola okubeera ng'oli mu Range Rover nga naye mutambula butambuzi olinga kibudibudu nga toli musanyufu. When we talk about, let's talk about bed, the time of bed. Do you know how it feels kissing someone you don't love? Do you know how it feels holding someone you do not feel? Nga you were in pretense, so sente. Waliyo abantu ng'alina ssente ng'asobola n'okuzikuba naye nga tosobola zeeyagaliramu ng'oli wekka gy'ofunira emirembe. Kati oba oyagala ki? Nze kinayinza okugamba omuntu omwana omuwala kola. It is only your money that gives you peace. Nti ozirya nga bw'oyagala. Omusajja akuwa ssente n'akugamba sikwagala mu kifo kino, sikwagala mu kifo kino, mikwano gyo gino sigyagala. I don't want that dress, I don't want this. Whoever feeds you, exactly, controls you. Naye omuntu akwagala ne bw'aba akuwaddeko ku ssente ze awulira nga yandiyagadde ozirye nga bw'ofiiringa.
bw'owulira awantu w'owulira w'oyagala yandiyagadde oyambale nga bw'owulira ye omuntu akwagala alina engeri akwagala oli musanyufu alina engeri gy'akukkiriza. Yes, kati we waste a lot of time with people we don't love. Kati obudde ne buyitako nga twagadde abantu abatatwagala batumalidde obudde abantu batumenye naye bakuba Katonda yatukwekera ate naffe byetusuubira biba bingi nnyo okuba tweyagaliza ate nga si kibi kweyagaliza kasita oba nga weyagalizaako ku kirungi ate atayagala kirungi. Essaala ya buli omu Mukama akusembereza omuntu akwagala ebituufu. Kyenandigambye kuba tetukiinaako magezi naye tukwegayiridde omuntu yenna omuntu yenna bambi omuwala especially omuwala wetegereze nnyo omuntu gw'osinkana because tutomera nnyo tukola bubi emitima yagitukweka omutuufu tagenda kujja nga yeerambyeko nze omwami wa Nakalema munnange ne red flags tuziraba netuguma olemerako olwokuba olina kyoyagala naawe. Me there is a red flag I saw. Nali eyo mu kazigo kange nalina akamotoka kati na boyfriend wange nga tweyagala kati najja waka wange naleetawo engoye ze zibeera mu nnyumba yange. So one time twayombera ki I didn't know how to drive. Nemugamba nvugaako ntwale nali njaga twala muwala wange out. Nagamba togenda genda. Mugamba but I want to take my daughter and I told her I'll take her. Ate oba ne tuyomba bati awo tubisatu bina n'agenda mu nnyumba n'ajjamu amasaati ge gonna n'agayingiza mu motoka ng'olaba kale ekyo ekintu kyali kimmala okumanya nti omuntu tujja kuwangaala myaka 5 oba olinayo bewalaba abalinga balwana abalinga beevuma abalinga bayomba nga bwe baddingana n'olowooza laavu wetu bwebeera n'oyo n'amalira obudde okitegeera. Sometimes we see red flags and then we do not react. Kale n'olemerako nogaa katutambule nina okubeera nga mama ne taata bakikiriza batya bakikola batya. Omuntu oyo bwe yava mu bulamu bwange naga kale I saw the other thing nalowooza nti oba kale busobo naye nga red flag obeera ogirabye. So we should respect our instincts ng'omukyala, then we should also respect the red flags to reacting. Eba kibagamba ono baano naye nga ebituufu abantu bomanyi bayongera musajja atikka ebintu walinga naye oli ono yakumenya omutima walinga yakulaga naye nga tozikiza bwakumenya nga laavu ojongera chance tetuba kulaba nedda. Ate ebiseera ebisinga namalirizanga omutima gwange ati nze kati bwe ndaba ekintu nsirika then I react after. Ye problem gye nina ngenda okureactinga nga kiri kyayitawo. But I had like 3 breakups. Wayagalako ku muntu yenna n'otuuka ne ku sseerirowooza kitali kulumya? Mu biseera ebisinga bwe oyingira mu relationship oba mu love obeera olowooza oyo omuntu yasembayo. Yes, obeera ogamba this one now maybe abeera akola ebyekisa bingi but after omukwano guweemu emyezi 6 after 6 months obeera olina okuba ng'otegedde oba omuntu oyo ogenda kola ki osobola okugumiikiriza okumubeerera naye so after 6 months that is when you can know omuntu ono ojja kubeera naye omuntu ono sijja kubeera naye kati awo kyobulaba abantu basobola okubala relationships eziwerako oba lwakuba abamu boffe tutya ti emyaka gigenda n'ogenda bugenzi n'obeera n'omuntu oyo akutuukiridde oba alina kyakugambyeko nakyo kisoboka naye nze ekyo nakigaana era nze sejjusa ku bantu benjagala sikyejjusa lwansonga nze siyagalangako ku muntu nga simwagala kyova olaba ndowooza ntomera omuntu mu mutima gwange nkyeteera ngamba kati ono kulira mwagala
Kati nennina ate nenkwagala right. Nze siri mukuusa. Omumbejja tuli bwetyo. Nze siri mukuusa. If I love you, weba sikwagala, I don't. Sikwesembereza mu byakwagala. Because nze saagala kuntawaanya. Nze neenyinyala. Nnyo. Nze neenyinyala nnyo. Omusajja nkutunuulira ne nga tukusimwagala. Ne mpulira ennaku nga leka kati naazuukuka ntya simwagala. Ate oluusi nga musajja mulungi, muntu mulamu, ennaku ssente, asobola okukuwa buli we yota, naye ng'owulira omusaayi tegukola ki? Tegukwataganye na muntu oyo. Naye okwagala tewali gwe bakutuma. Okwagala tewali gwe bakutuma. Era tebasobola kutuma kwagala muntu. Naye owesanga feeling that fragile, no menyeka, no yagala omuntu oyo. Naye kati ye kyaba ayagala okuddiza yaba akimanyi. Naye gwe ng'omuntu yagala omuntu in a right way, omwagale nga bw'owulira bwe weeyagala, omwagale omukolere byonna by'owulira by'osobola okumukolera. Kale bw'ali bawulira nga takwagala kimala, agende, naye gwe ojja kuba tolina regrets. Gwe nga gwe ojja gamba okay, ebikutuukako you will regret to fall in love, but you will not feel nga gwe businga. Yes. Okwerondawo kikulu nnyo. Ojja kuwulira nga yes, you loved somebody right, naye yakuleseewo afoze ebikyamu, naye ojja kuba towulira nga gwe businga, nti baakutuma, nti baakuforcinga. Omanyi, I'm sorry to talk about Zahara Toto. There is a day when I heard Zahara Toto saying, you can imagine the guy is ugly. You get? Kati nze ekyo sikyagala, nze saaga musajja mubi, wabijja, okitegeera? Ofaanana bubi, oyogera bubi. Kakati ate ojja omenya omutima nga mmaze okweteeka mu kirimba naye kamwagale. So okwagala tebakutuma. It feels so bad. Nomala okuzaalira omusajja abaana nga babi, nakukyawa, nakulekera abaana babijja. Kati nga tiwali tomwagala. Omanyi ekyo kintu kikuluma okuva ng'oli muto osanga omusajja oyo, ne kikuluma ng'okaddiwa, ne kikuluma ng'ofa, ng'olaba abaana bo bakuzaalidde abazzukulu ababijja. So love the person you feel you love. Okitegeeza nze saagala kulumwa after I regret. Nsigale n'obulumi. Nze njagala n'ennumwa nti bannaye omusajja ono namwagala. Naye bannange nandekawo, nandekera kino nankola bwati ne bwati ne bwati nankuba nankola bwati. Kubanga eyo pain eggwawo. Naye gwe pain y'okuzaala omwana ng'omwana musirusiru. Nga you fall in love with someone ng'okimanyi omusajja oyo alifta, omukazi oyo tategeera, naye gwe n'oyongera mu maaso n'ogwa naye mu mukwano. Olw'okuba alina kasense. Olw'okuba alina kyalina, jjajjaawe yamulekera ekibanja. You get? N'ogenda, ogende n'ekibi ekisikire amaka ago masezi. Naye olw'okuba balina ssente, amaka ago malogo. Okitegedde. You understand? Nti kati banne nafumbirwa mu luggya naye ng'abantu abo basezi. Naye kale munnange, nalaba ndi awo nga ngudde mu mukwano ate omwana waawo mugagga. Tekikola sense. Bingi nnyo okumenyeka omutima kuyigiriza. Tekikola sense. Tekikola sense. I rather fall in love with someone I love. I feel that my omwoyo gwange n'omutima gwange n'omusaayi gwange bikwatagana. Enkya ne bwandekawo. It is okay, I won't regret nti kale bannange nali mwagala lwa ssente kati yandekera abaana. Ate abaana bange yandekera abaana balungi. At least otunuulira abaana n'ogamba. Abaana baatwala banekata abaana balonda nga bulungi. N'ofuna ebibala nga kyekyo. Grace ojulira bakulabira ku kamera naye akati nagabi ate okusinkana omuntu n'omulangula ne ka screen eriko omuntu yeyagala. Indeed you love yourself. Nkirabirawo ku ngeri gye weeyisaamu, gy'otambula, gy'oyambadde. That is so great. I would love you to see like that. Bakiyita batya? Omuntu okwenyigiriza like ne weelumya nnyo olw'okubanga because ffenna tulina embeera ze tuyitamu.
oyinza okubeera wano kati now for me I'm a musician. I expect your people okuyayana Grace okwo kwematira sepolina ekirungi nti ndoza n'abantu bagenda banirabira tebakyanyi yayanira okuyayana okokwa naye ate omuntu ne bwaba omanyi waliyo artist nga yepa nga tayagala okitegeera nga tajja kati then ebizibu nga bikutomedde neweekubagiza nnyo. I am not that. Kyenyinza okugamba I found peace. You live life the way I live life the way it comes is how you embrace it. Nze njala esobola okunnuma olwaleero naye ne sifaayo nga tomorrow I'll be fine. Sigenda kuyaayana banange. Obwetunuulira olunaku lwaleero olowooza obulumi buli eri bwe wayitamu emabega bukufudde omuntu ono gw'oli olunaku lwaleero? Ndi mugumu nnyo ate nkola nnyo ate nina amaanyi. Luli nali nga nsobola okwebaka nga sirowoozeza ku kintu na kimu just because I am stressed. But I'm not stressed. I don't have anyone who is going to stress me. No one is going to make me wake up banange. I am not stressed. Sirina nyombesa, sirina nwanira, sirina banange kola kino, do this now, do now that. Omumbejja Grace, eri akaseera konna lwe wakaaba nga weekwese mu kisenge n'olowooza n'okulowooza nti oba omutima gwo teguliwona? Yes. And by the way, that thing happens. Ebiseera ebisinga ate tekihappeninga once. Waliwo oluusi lw'obeera mu mbeera n'ekunyigiriza n'owulira ng'ojjukira ebintu byonna by'okoza ki by'oyiseewo, and then you cry ng'omuntu. Abantu bonna bakaaba. Yes, abantu bonna bakaaba. Naye waliwo olunaku lwe nakaabira ennaku bbiri. Yes, nakaaba ennaku bbiri nga webuzeeba nenkaaba nebukya nenkaaba. N'otandikira wakomye jjo? Yes, nga bwe neebaka neebaka nenzuukuka nenziramu nendowooza nenkaaba. Ekintu ekyo nalina landlord wange. It's so funny. When I left my home, jukira nali mpangisa nga nina my first born. Kati ne tuzimba, then nendowooza obulamu buteredde. Then I went back to kupangisa. Kati nagenda mu nnyumba ng'amazzi gakola ki gayitawo. Napangisa enju nga owantu wakalu. Bwe bwaziba enkuba n'etonnya. Kati enkuba weetonnya nakoma nali ngeze mu sawuna. Nagenda okudda nga waka we napangisiza sikyategeerawo. Because of water. Kati nagenda tuka ku gate ng'ebikere bikaaba. And then I was like, oba mbuze. Nali wansi nga watamala emirundi eyabeera. Olaba ezzana. I can't forget. Olaba ezzana wookirira what? Oh my God. Wookirira. Abasajja bloka bantwala ne baŋŋamba ennyumba eno bikinayiraba nga nnungi. Mukikomera nga wayonja omusajja ali nnungi nnyo. Kati we bwazibamu kawungeezi bwe buti ne ŋŋenda sawuna we nali nkomawo. Nendaba ng'ekkuba obulungi wempise. Nentuuka ku gate ng'ebikere bikaaba. Ng'amazzi gaasazeeko. Nenkubira bloka ne mugaka. Ndabika mbuze. Nangamba wayiseeyo watya namugaka nyambuke nkulagirire nga bwenjise nga wempita bwe mulagirira. Namba weewo ddayo wammangu ojja kulaba gate eriko n'akapapula house for rent. Ngenda okuddayo nga weewo wembadde nnyimiridde ng'amazzi gaasazeeko nga n'akapapula kwe kali house for rent. Lwaki ndowooza nti ne bbulooka yali akimanyi? Yali akimanyi.
twajira mu mmotoka bulungi wakalu tuyingidde mu gate mukwano ng'amazzi emisana ga green kati ekintu ekyo kyankaabya nti nazuukuka ogenda mu toilet nga y'amazzi kati nga toilet y'ebweru kati remember obadde omanyidde obulamu you gonna sit in toilets okitegeera obulamu kati ozzeeyo mu bulamu oba okupangisa ogenze mu nnyumba olwokubadde onoonya ya layisi bakututte mu nnyumba olabye nga walungi emusana gwaka ekiro enkuba bwe yatonye nga oli mu mataba ekintu ekyo kyankaaba nakaaba nga nzijukira obulamu bwe mbaddemu ennaku mwennyini nga n'ebikere bikyakaaba oba misana bakiro kitegeera nakaaba ennaku bbiri nempulya ng'obulamu bunzigwa naye nga neŋŋamba landiroodi anesa wanzirizeeyo ekyalo kyange nagisasula emitwalo 3 ngamba ekyalo kyange kimera nanga kale mpayo emitwalo 6 mu mwezi mbiri nanganza sizza ssente mpozi ngaofunye omuntu ayingiramu eyo ennyumba musalawo okaabika kati ogivaamu otyo kaaba amaziga ate nno naakaba mu bufumbo oyo omwana w'omu wadda nina omwana nalina abaana 3 naye nga nagenze like nina omu watambudde naye ali ku ssomero nendowooza gyenva nendowooza obulamu bwe mbadde ndifiga as an artist where I am neŋamba anyway kati bwe budde okukkiriza embeera naye njigidde ntya nze jjukira amugenzi Harriet Kisaaji yamukubira essimu yamugamba Harriet ondaba waneeno ndi bwenti ne toilet gyeŋŋendamu nze yasobedde y'amazzi bw'ogigendaga ejjudde amazzi manye ezo toilet z'omu mazzi Harriet n'ankala emitwalo 2 mbayongera mukama nansaasira nenva mu nyumba ng'omusala omwezi tegunnaba natuuka naye nga nnafaale nenzijjukira relationship gyembadde nenzijjukira obulamu bwe mbadde nenzijjukira obulamu bwe mbadde mpitamu okubwa okutya nenzijjukira bweganga ndaba ebintu ebinfuushinze to that life it is very hard olowoozako nti okoze decision enkya mukubi w'omusajja nedda saakirowooza ng'embeera ekunyigiriza nnyo yanjingiriza bwekyo naye saakirowoozaako oba kyakakyali kiki saakirowoozaako I just said okay I know kuno kijja kuba mama ne taata obawuliza I actually funny enough mama wange nzamulabirira nzamulabirira seetaaga mugamba bizibu byange ebyo saagala kugamba abazadde bagambye nakubira Harriet yekka she was a very nice lady when nakubira then I had a sister of mine from Itadorin namunyumizaako namugamba nyekitamu kino nangamba press kakkana life happens kijja kuggwa nga okay awo ne neebakawo 1 week 2 weeks mukama nansaasira nenfuna omukyala simanyi gye yava nampa okwanjula gampadde sente walipo sente nga mmeka it was 1 million biseera ebyo zaalimu it was 1 million neŋŋamba olwo nendyoka nvayo mu kayumba olwo noddawo na kati olwo noddukayo olwo nenzira Namasoba naye bwe natuuka okumanya nanyigirizibwa natuuka mu nnyumba gye napangisa yalina kalina Namasuba okuba nenfukamira nga sinnateekamu kintu na kimu mu nnyumba it was 2017 nenfukamira bwenti nenkaabirira Katonda nemugamba Mukama nkusaba wonzija mu nnyumba eyo
ekintu ekyo ndabika sikiwerangako obujulizi, ndowooza kiwedde bujulizi on your life. Bwakola ebintu naye nasabiranga Mutundwe ewa Kasako. Naye kwolwo bwe nafuna ennyumba eyo najiyingira bweti nafukamira wansi ngamba Mukama okusaba bwemba nga nva mu nnyumba eyo nzimbye ennyumba eyange. I don't know how, I don't know where, I don't know what. You know, ng'oliawo, you don't know what to do, you don't have what to do, you're not working, you don't know. Tomanyi oba sente zinavaawa. That was my prayer. God answered my prayer within just 2 years. Praise be to God. God answered my prayer. Nina ekintu kye nakola era kye njagala okuyigiriza abawala. Oba kale omuntu yenna ng'olokose ebya ddala. Kale tugwa because tuli bantu. Naye omusajja Pastor Tom kye yabuuliranga n'agamba nti olokoka ndowooza weesonyiwa muwala omusajja ataleka. I did that for 3 years. Nengamba Mukama, I am your church. Heal me. I am praying. I want ABC. Please forgive me. When I went in that house, Nali Moloko, Yes. I have a boyfriend that I didn't know. Oba tugenda wanga, we are just there. Nga tumanyi gye mulaga. Now you are just there, you having a boyfriend, but temulina plans, temuli awo. You get. Then when I got saved, when nali nva mu kayumba kaali ke nagendamu nkaaba akasiga. Because when aveeyo nina wantu we nabeera, nvaayo ndyoka nfuna ennyumba. Naye bwe nali nvaayo, kwegamba okukaaba kwange okwo kw'ennaku ebbiri kwatuuse okugenda mpaka ku kkanisa ne ndokokera ddala. Nali mulokola atamanyi na oba bw'olokoka okola kino dda kino n'okola kino n'okola kino. Because waliwo okulokoka nga kwa just for the sake. Naye waliwo kkanisa gy'ogendamu n'omanya nti butuufu nali nalokokako bituufu. Oba nali nalokoka ne sitegeera kino nekino. Wallahi omusajja yagamba leave everything ekikubugaza byaddala amazima ga Katonda okubeera n'omusajja nga temuli marriage mu church. It is bad. It is bad. Oba nga nakirabako kitwala emikisa gyo gyonna. Buli mukisa gw'olina ebyaddala gugenda. Ffe ng'abantu twagala okwesanyusa emibiri gyaffe n'emyoyo gyaffe. Naye omusajja ekintu kye yabuulira kyali kituufu. Because I did that for 3 years and I got everything that I had not wanted in this world. Because when I was singing, I had a car, I lost it. When I was singing, I got married, I lost the marriage. And I lost the house. Omumbejja. So I went back to zero. I cried for 2 days. I got a solution and I was like, let me go to that church. I went to that church. Bambuulira enjiri nenjiwulira nensoma okumala those 2 weeks sinava mu kayumba. And when I got saved truly, I got the money to put me somewhere where I deserved. I prayed and God answered my prayers within that same house. But I said I will not sleep with any man. And I told that man, hello, I am dead. I called him. Mugamba, you know what? I am dead. Oh, what do you mean? Mugamba, do not sleep with me. Don't call me. Don't give me anything. Nambuuza oli ku ki? Ne mugamba sikutyaye. Naye mpulira njagala kubeera nzekka. I need space. So I need space. I just need my space. And it happens. Oh, that was courageous. Nengamba kati come and zone. Bless my hands. Bless me. I am clean. Kuba nti ekibi kyokka kye ndaba mu nsi muno kye nkola. Sirimba sibba. What else? Just sleeping with a man that you're not married to. Wow. Yes. Bannange
You'd rather go celebrate than sleeping with someone you're not married to. Kakati singa Omumbejja Grace oli eyali omuto eyayita mu mbeera ey'okumenyeka omutima asisinkana Grace wentudde naye wano olunaku lwa leero oyinza kumutubasa amazzi. When taking decisions. Kiddemu tuwulire. Be patient when taking decisions. That is deep. Especially for we women. Kakati kwegamba olina w'otuulawo n'ogamba nti oyinza okuba wakola decisions ezaali enkya emabegakaawo okusinza kugamba k'otukubye. Anti nze olwaleero omuntu ajja n'eddiiru nga yawukadde ebitaala. Nkugamba it is too good to be real. Nsooka ngumiikirizaamu katono eddakiika 3 n'endowooza sikyamuukira. Nendowoozaamu okwo. Ngale nkugamba kase tujja kwogera ekyo. Ngenda okwogera naawe nkeera. Yaddiiru tekyasooka. Olw'ensonga it was wrong. Yabadde yakifeerera. So se n'otuulako wekka nga tukozesezza kukyamuka n'obuuza ku muntu ow'omunda asooke yeekenneenye ekyo kibaleese ku ddiiru. Lw'ensonga abakazi tubbibwa nnyo because twabula okutuyamba. Kati omuntu ajja n'akuyamba n'olowooza ono nno kazze n'annyamba ku kino n'ekino. Omusumululira omutima n'ebyennina. Get your small cash. Olwayo. Kaakati nze tokyasobola kujja n'ebinyimba ebyo. Guno omwaka ndi mulalamu. Onajja ng'oyasaamirira simanya nina bino tebigenda kukola bulaati. Toyasaamirira. Omumbejja Grace Nakalema. Ennyimba ezimu ze mutuyemberamu abayimbi ffe bafaani bammwe. Butabo bwa kyama nga bw'onalaba ka diary. Mutukawandiikamu ebyama bye. Eriyo akayimba konna ke wawandiika ng'eno bw'okaaba mukyama. Waliyo akayimba bakayita kangende waffe nze nzaala abaana lwaki ondeka mu nnyumba. Akayimba ko abantu tebaakamanya naye kaali bulungi. I don't want to cry. No, it's okay. Oh my God. Jesus. Obulamu n'enkuwa nange omutima n'enguteeka eyo okulaba tundowooza. It was from deep down. Va ku byansaba ontondera omuntu. Kangende was a song nga mpulira neetisse ennyumba. Nga mpulira neetisse ekintu nga kizitowaye. Honestly speaking, when my ex-husband told me, let us separate, ekintu ekyo kyanvaako. And then I called Jesus, nengamba, oh yes. Olwo lwe luyimba lwe nayimba, ne bwe nali nkola video n'enkaaba amaziga. Nga ndaba ndekawo abaana bange. Natunuulira obulamu bwa marriage eyo nga ndaba buli dakiika tuba tulwana ng'olinga alwanira essuuka. Kati omuntu aba tasobola kutegeera ebigambo ebyalimu atonno bw'onaaba okafunye ojja kawuliriza. Mwalimu ebigambo nti neŋŋumira obwavu, neŋŋumira empizo, neŋŋumira empisa zo, n'enninda laavu sigiraba, ne nnoonya ssente nsomesa abaana naye n'onkuba. Eyo statement, just that statement. Yali eyogera obulamu bw'omuntu omukyala omufumbo gy'ayitamu ng'ayagala okunoonya ssente nga bw'akomawo ku mulimu bamubuuza ovaawa. Empi ne zikuyitako. Naye ate bw'otakola nga ogenda tambuza n'essapatu. Kati obulamu obwo nali sibwagala. Nali sibwagala. Nambako oyo.
because I stayed home for so nali nkoye obeere waka. I'm sorry, tata bana bange ogume. You entered my life and that is it. Naye nali mpulira nga nkoye obulamu obwo okuva 28 nga sikula ndi waka. 29 10 mwenda 10 11 12 13 myaka 5 otidde waka tolina kiweekolera nfumba olabirira mwami kati nze nunyiiga n'ennyimba oluyimba olwo nakaaba yaluwulirizako lolwimbo ayinza kuba teyaluwuliriza ena gyali tayagala bintu bya music one naye nga it was a message. Kakati omwami ono katuddeko emabega katono we yali akufuna teyakusanga mu ndongo Yansangayo. I was even working in radio. I was working in the radio station and I was doing music. Naye just ndowooza nnyo ekyayo ekyo yali nga tayagala. okimanyi nti eriyo abantu nga batwegomba just kutubonyabona n'agamba oyo ne mufuna muzaalamu omwana ne mmulekawo awo n'abonaabona n'ensi Lucy naffe tuba n'empisa Lucy nga teziri abantu they do not nga tezimakinga. Lucy nange ng'omuntu nyinza okuba nga empisa zange zaali tezikola ki because I wouldn't want to be like nze nali Jesus wasn't in my life. So sometimes ebintu ebimu bihappeninga olw'okuba temukola ki temukwatagana. Omanyi nti waliyo omusajja gwosobola okutuula naye nga muli bafumbo ne mutuula mu mmotoka ne musirika nga tewali anyega munne. Abafumbo gye bali bangi. oba just mwagenda bugenzi mu bufumbo bajagala mukwano gwange Ati golowooza ki ekireetera ekyo abantu ne babeera nga bagamba even separated beds. Okitegeera mubeeranga bibakaka okubeera awamu time comes omuntu yali akwagala akoze ki akukyaye tebibaawo tulina okubisuuba obudde butuuka nga omuntu yali akwagala kwagala atuuka n'akukyawa. It happens. Nga Lucy omusaayi obudde kabakadde kaba kadde. So I don't blame him so much kuba naye muntu. So oyinza okwesanga lwaki tetukwatagana because ogenda n'okwesanga ng'era n'abo bennyini abaddangawo awo after that relationship era mwayomerera okukola ki okukwatagana oluusi ng'ebigendererwa byabwe tebyali byakubeera naawe. Omumbejja Grace wali ayimiriddeko ku stage n'omwenya oba ng'oteekeddwa okumwenya eri abantu bo abo b'ozze okusanyusa naye nga munda muli mu mutima ekyamazima oli munakuwavu owulira omutima gumenyesemenyese owulira okoye naye ng'olina okukola ssente zino olina okusanyuka abantu bakulayita oli musanyufu. Kati nze me I don't pretend. Naturally I don't pretend. Kati nze I heal mutima gwange guguma mangu nti oyinza okunyiiza eddakiika 2 ku ddakiika 5 nja kuba nseka naawe nga sikugambyeko sorry ate ongambye sorry lwa nsonga nze ntuula ne ngamba okay kati omuntu ono ngenda kunyiiga naye for how long tukyali fembi okitegeera okay kati ne bali bennyiigira esigenda kusekera bafanzi bange bo bankoze eki kitewali ebyanyiiziza bibaddewa mu katale lwaki nnyomba n'ekkubo nyiigulukuka mangu ndooza kye bayita ekyo ate ensonyiwa mangu. Some people take you for granted. Yes, that is how people take me for granted. Naye lwakubanga ekinyiizo waliwo ebinyiizo nga tebisonyiikika ne wabaawo ebinyiizo nga bisonyiikika nga mwayombye n'omuntu omukwano gwo oba bakunyirizeeyo nga ekintu kirina okuggwa togenda kinyiigira paka lunaku lwonna olina okupafominga ogenda ku mbaga oba ebiseera ebisinga nnyimba kukwanjula ku mbaga kati nga bwentuuka eyo mu butuufu abantu bano bennyiigira lwaki siseka kale ebiseera simanyi kusiba busumbu nentuuka n'awantu ne reacting olw'ekyo ekya happenings I react on you nze wemba njagala ekintu kiggwenu obusungu bwange bumalira kuggwe yakoze ki eyanyiiziza era njatula olabika olinganga nze oba bambejja bwetutyo bwe tuli ate abantu tebabyagala anti naye nze bwe sikwatulira blood mba nkutadde nze bwe nnyiizanga ne sikwatulira blood mba nkutadde ani bwe nanyiigira kandabe ani bwe nanyiigira nga simpirya sikyayagala nakwogera naye
Who is that one? Omwerabidde n'omwerabira okumanyanga osonyiwa n'osonyiwa. Simutobaani. Oba mwesonyiwa. Ndabika n'osonyiwa. Wamusonyiwa n'omwesonyiwa. Namusonyiwa. Ky'okulaba omwerabidde n'omwerabira. Omanyi nti nze sijjukira na bantu banyiiza. Nze sijjukira. Era mwabambuuza relationship mwabanzijukiza omuntu oyo nti bannange naliyo that life njijjukira naye ate bambi namusonyiwa. And by the way kankunyumiza about kusonyiwa. Kirungi okusonyiwa. Olunaku lwe nasooka okuwulira nti nsonyiwa. Nali mu kkanisa era still nga babuulira okusonyiwa. Nti bw'otata bantu, bw'otata bintu ebyo ebyakunyumiza. Osigala nga tosumululwa financially, mirimu biki, buli kimu. Mikwano, oyinza okugwako emikwano era otasonyiwa. Oyinza okugwako, ate bw'oggwako emikwano n'emirimu tegikola tegijja. Naye okumanya olwo olunaku nasonyiwa ne nkubira n'essimu abantu. Nalina nnyingi. Olw'omutandika otyo. Ne nkukubira ne nkugamba alo Omumbejja nti wangi. Wankola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti naye manyi teweetonda. Naye nze mbadde nkubye nkugambe nakusumye. Mbadde nakunyiigira. Oladdamu ati. Waliwo eyanziramu nange yaŋŋamba biki. Waali awo yali ayogedde ebintu biri. Namukubira ne mugamba mbadde nakukyaye naye mpulira nga nakusonyiye. Naŋŋamba nsonyiwa naye saakola kino mu bugenderevu. Nze kaale. Namubaala bulala ofunanga guts zijja n'ogamba omuntu. Nsaba kunsonyiwa kuba nakusobezza n'ekino. Kuba mbadde mukwano gwo. Nze nti osobola okuba mukwano gwange ng'oli muwala. Ne nkwagala nnyo ne neebaka obuliri bwange. Ne nkulowoozaako ng'olina just ne nkulowoozaako nti kale Omumbejja oba naafuna ekizibu bw'eti nkola ntya nze ne nkaaba. Nonkaabirako. Ne nkukaabirako. Nze ofuna ekizibu ng'oli mukwano gwange. Ne tunyiigira omuntu. Anti nze nkusanga nga bakukuba olwana bintu byo. Nenzijja nenwana nyamala nkubuuza ki nga badde bakuba. That is me. Kati nze nina mukwano gwange. Omuntu yeetagayo mukwano nga. Oh no. Nze nina mukwano gwange. When I'm crying we cry together. Exactly. When I'm smiling we smile. Nachali wange twakolanga ffenna. Ne tumala okukola ffenna. Ne buli omu n'agenda gage ne tusigala nga tukola ffenna. Ne tumala okusigala tukola ffenna buli omu n'agenda gage. You get naye nga bya naye nina ebintu bye namuzuulako. Omanyi nze nina ebbuba. Kati nze bw'oba ne mukwano gwo n'okola ekintu behind me ne sitegeera ntambula zo. Kinyiiza. Nga saakugambyeko ate nga kuyita mukwano gwange. Mukwano gwange. Kati nze mba ne mukwano gwange. Mba nfuuse fake friend. Sitegeera. Kati Omumbejja let's say we pray together Mukama Omumbejja kuwa omulimu n'ofuna omulimu n'osirika n'otaŋŋamba naye nga enjala bwe badde ekuluma ojja n'omwasirina mmere mweka kati nedda kwati emmere tugabane kati ntugiyuzamu kati tugigabane nakugamba katusabe Mukama omulimu gwa Omumbejja ne wayita emyezi 6 nga sikulabako ne nkusanga busanzi ng'oli ku Jivain Hotel okulamu. You get? Nange mba mpulira nga ndi guilty niwongwako. Okitegeera. Okitegeera. Basaali. Kati ate nze olw'okuba nze mukwano gwo, nze nkimanyi nti nze ndi mukwano gwo. Nkugamba kino nkoze kyabadde kirungi. Ate awo ne tweyongerayo. N'onkola ekirala. Neera ne nkugamba nina kino kiwakoze nakyo si kirungi. N'okola n'ekirala. Kubanga nze ndi mukwano gwo. Nze nkimanyi nti I am your friend. I'm like an angel. Because friends are angels sent from above. We do not create friends because we want. No. I had a friend of mine yali akola mu state. Friend oyo n'alwala. Nga alina bizibu byanyiiza nnyo. Neŋŋenda. Nkamba nfaamu. Mukama nawe. Weyawona.
namulalirali manya kulaba omuntu ku TV natakubire nakati munange omutwe gwansanga gunnuma naye nawona almost nali ngudde n'eddalu naye kati ndi bulungi gamba gweyamulunga kyava yasiri kizibu nnyo anti abantu abamu beera kuzalaguza basobola omugamba nti Grace akuli okumpi oyo kyakukola nga bamulinda era kisoboka naye omwana omutwe gwali gumuluma ng'ayinza n'okugwa eddala nenga nemugamba tusaba one week ngawona naye gwali gumuluma nga bali kumpi mutwala butani nakatusana naw nagenda mulali ali ku TV ali mu kivulu nenga nange omulalu wange awonye ali ku kivulu gwenga mukwano gwe oli musanyufu okumulaba era nasanyuka nenga bannange era nagamba mukwano kane mugawo yoyo omulaba wuyo ali mu kivulu twasabye nga omutwe gumuluma agenda kufa obufinge namusanga nga ne waasula yinza olowooza mulala after 2 weeks nali mu kivulu nenga mukwano gwe wuyo era nenkwata esimu naye ogwo wange nga tewagambye nti wawona naye obwongo bwange nebwomalayo ngalindako oli happy naye yawonye ye nga tannagambako nti waaye twasaba kiri kyawona kale kati kyova olaba nti kati kizibu nnyo okujja n'onkwakulako ekintu oti kyenkugambye nti oba okola decisions era mugendereza beera a little bit patient salawo okukola ekintu Grace oyogedde ku kusonyiwa eriyo omuntu yenna maybe gwe weerabira okusonyiwanga naye osuubira okumusonyiwa olunaku lwaleero kati ogwo obuyenje oyo omuyenje kiyenje waliba olaba vidiyo eno nakusonyiwa kyali gwe naye wabba ettaka lyange kyonga kinene wamma kyova omuyisa ekiyenje ate okimanyi manyi eno interview actually nja gikuweereza nze kennyini nze agenda ogikuweereza onaagiraba kana akantu oba okasalemu katere ku TikTok Moshi nkubanja sasula sente zange Hassani ow'amataffaali nkubanja sasula sente zange beeba abantu babiri owokusatu sinamunyiigira bulungi naye mubanja sente nnyingi naye nja muweereza vidiyo oyo ye saamunyiigira nkyali mukwano gwe nkyamwagala naye abo ababiri nabasonyiwa but sinabeerabira sente zange nzaagala wajja n'okima ekyapa n'oŋŋamba waliwo ayagala okugula ettaka eryo tozzanga kyapa kyange kikomyewo laadi sikwinaako obuzibu sikwinaako mutawaana naye nkayisizaawo naawe Hassani nakuwola sente zange n'osenguka Hassani w'amataffaali saawala wenkwogedde gyoso oba ne Moshi njogere gyasula Moshi ekiyenje saagala Moshi yabba ettaka Moshi yabba ettaka ekyobugagga yabba ettaka yanguza awantu naŋŋamba awo nandaga wakalu naye ng'ettaka liri walala waliwo amazzi nengula okyali naawe nkwogedde naye nakusonyiwa naye nga sinakwerabira that is it Grace ono kika kiko kisisinkana olunaku lwaleero nange nemukosa bintu byakatalo w'amaanyi mukyawa ono Grace kika kiko kisisinkana olunaku lwaleero naye nga nsonyiwa abo nabasonyiwa naye nga njagala basasule kubanga nkimanyi bakyali balamu ate sente bazirina omanyi waliyo omuntu nga just tayagala kusasula ate waliyo omuntu nga just mulyaza amaanyi nga mubbi yamubbi kati beebu singa balala naffe nga bafaani bo Omumbejja Grace Nakalema tusuubire ki okuva gy'oli nina oluyimba lulemedde mu nnyumba bafanzi munoonyeeko baluyita maasoko naye lumpulira luntamidde mu nnyumba ate lwaki oluyimba lunemye fulunya kiki ekiganda ndi munafu
Ndi munafu buli wendowooza ku music w'ennaku zino nti ate waakuteekamu nnyo obudde ate bannange nze kyova olaba nti right now nakola bandi yange wempumuliza ebirowoozo neŋŋamba okay mavako bandi kuba tuni tugenda tebayimba n'ensayira naye naffe tuli eyo guno omwaka gwo ngenda bbawo oluyimba olwo obutuufu kanduje mutiiro ogenze n'ogamba nti onafuwala Omumbejja wallahi ngenda dufulumya baluyita maaso omanyi sitaani ayagala nnyo okutuula ayino mbwa yakukyala eyo era wetuviira wano mbadde nsaba ogende weebuulirire ngenda dufulumya Mumbejja kayimba bakayita maaso go ngenda kubanga okawulira soon katukalinda akayimba yaba ngenda dufulumiza ku radio abantu bali ku social media sijja kulimba nnyo radio social media ne TV tetukyaziraba kati aba tiktokers aba YouTube mulinde mugende mukebere ku YouTube channel Grace Nakalema official mugenda kusangayo luyimba lwange olupya mukebere muzudde luyimba lupya mukebere nigina lukadde muko ina n'omukadde w'ekkanisa gano ngenda okuba ebikode then batuleke Omumbejja temukuba Omumbejja tekirikola Omumbejja Grace Nakalema njagala twogereko ku Grace oyo gwe tutatera kulabaalaba oba gwe tutalabaalaba oba gwe tutalabangako kiki fe abalabi kyetukulowoozaako eyo mu bukyamu naye nga kikuluma nnyo manyi tubalowooleza ebintu abantu balowooza ndi mukambwe naye ndowooza simanyi oba ndi mukambwe kati mwe abalabi mwe mumanyi abansemberedde simanyi naye ate siri mukambwe just oba nkinyonyole ntya just nyiigamu akatonotono mangu awo naye ndi muntu avaako mangu obusungu naye siri mukambwe then abantu balowooza neepaakawa neematira nedda sibaba bannengeredde wala kati bannantuukirira naye nga seematira then abantu balowooza nti nina abasajja bangi kubanga ndi mukazi mulungi kati bye bakulowooleza naye nina problem I love one man when I fall in love I love one man wenkuvaako nga nfuna omulala lwaki oyagala nnyo okunfaanana nze wenkuvaako nga nfuna omulala ate kati you know kasitonvaako ate nze njogera nkugamba omanyi bino ebintu tebigenda kukola biganye era bw'olaba omusajja yenna eyali anjagaddeko amanyi nti bwensirikira ebbanga eriweza mwezi if I keep quiet for a month I don't call you don't call me mba sina kingata era bambi bwonkubira no nga hello Grace nkwagala nnyo you're wasting your time mba sikyabirimu eyo relationship mbanji maze you do not wake up in the morning and you don't call me 1 day 2 days 1 week and then expect that it is not a relationship tuba tujimaze mbanze njimaze obanga ndowoozaako lw'oyagadde exactly nze tebanfuula option nze sibera option nze nina ebbuba lingi ate weeyagala ate olaba waliwo obudde wennekkiriranya waliwo time wennekkiriranyako nengamba okay let me just fall in love with this man kale wadde alina mukazi we naye era still byatuuka nga sibitegeera nze njagala kukubira ku makya ongamba lindamuuko oyo wala gye simusobola nze nina ebbuba lingi era nze simanyi kugina emyaka omusajja gwe ngenda kufuna nga talina mukazi okimanyi nti eriyo omuntu nze kino nakirabako eriyo omuntu ng'alina omusajja either osobola n'okusanga nga beekuba n'empeta nga beewasa mu kyaki nga bazaala n'abaana bawera ddala 8 oba abasukka 8 naye ng'omuntu gwali naye siwuuzi ng'ateekeddwa kubawuubu Really? Okimanyi? Kati Omumbejja nzizaamu maanyi. No, gyekiri. Tonnakiraba. Amina, katulinde. Tonnakirabako. Nakirabako. I saw it. Waliwo omukyala yawa obujulizi mu kanisa. N'agamba yabeera n'omwami we nga bampeta. Naye mbu n'awulira eddoboozi erimugamba
omusajja si yoyo nze kati nze ebyo manzi abiwulire ndi mulokole naye wali ebiwa ebisukka really you can feel it your instincts tell you naye kintu ekikase nnyo kintu ekipika nnyo really si yo anyway nkyakulinze gwe man omusajja oyo anantwala mu church nankuba empeta nga nabeera naye paka last oyo nkyamulinze omanyi Grace is very good to keep our hopes high kituufu obulamu bw'ensi eno bugenda ne bukaluba nnyo naye naffe ate tetulina kukaluba tugambe nti oba tugambe nti naye ate naye ate olina okuwakanyamu si kola ki siri bakiyita batya siri nnyo I'm not after that. Siri muntu ali abo banange kamufune kaminjagala I'm not desperate. Thank you so much. Ono mwana yasoma. Yeah, she's not desperate. Nebaza bazadde babafuera. I'm not desperate. I'm not desperate. However, I have someone I love. Naita nampasa kati wabatanda bakumpasa naye ayina okutegeeza. Tokikola n'omujja mugala lwagira yetegeeze. Sebo. Agogaba amasasi awedde. Nanti simaina kumanya. Togoba. Just listen to someone. Wuliriza beera mukwano gwe muyige. You don't know what tomorrow brings. Really? Kizibu nina ekisa ati ngenda nempulira nga ate gonsinga omusajja oyo okulekawo mukazi we nani najje nanti kakati olaba kati weebuuze ku myaka gino gye tuliko weebuuze ku myaka gino gye tuliko toweteeka mu myaka gyaffe nedda weebuuze ku myaka egyo nti ogenda kufuna wa gwe baakazaala atabeerangako na muntu oba atawasangako oba atalina muntu agenda okutuukirira kale Kibanange ngabeshe. Weelete gwe. Weesombe. Jangu ng'olina ku ssente. Wadde nagambye okwagala okulungi. Saagala nnyo muntu ate nga tayeesobola. Omanya abasajja agenda najja n'agamba kati buli kimu kiri oke. Bambi buli kimu tekiri oke. Jangu ng'omanye weesobola okuwasa omukazi kadde nga nze. Because the social media people think that I am supposed to be old. So sometimes I say, either way I'm young. Keep that. I'm young. It's what I see even here. Really? Where far for yambala bulungi skin you clocking it. I know. Yes. Just clocking it. Tewemala maanyi omanyi olulimi luno lutonzi kwambala n'omusajja n'atakulaba nagamba oyagwa. By the way, talk about it. Ne ku kanisa bakitugamba church bakyogera bagamba akamwa katonzi kisaza nendooza next year nkole ku mbaga namwaka ogujja nsaba katonda aga ofumbirwe ekizibu tomanyi kola mirimu oli mumbejja naye kale si ffenna nti tetumanyi gikola naye eryo bannaffe betumanyi ng'ate bo baatuyitirirako kasita omanyi okuyimba manyi okulowooza ku bireeta ssente ekikulu kizimba omusajja ebyo byo mbirowooza manyi naye bannange okakaalukana gyali ajja okusobola nange jangu ng'ogenda kuŋŋamba Omumbejja weebake tukola kale just simulako wana wali akawuka Omumbejja genda oyimbe ngenda kuteeka mu ssa okitegeera genda oyimbe kola ebikusanyusa Omumbejja nze kasita okoma weeka n'onsanyusa ate nga tulinamu ne ku ssente kubanze ssente zange wemba nzirina blood patina wange alina okuba nga anyumirwa simanyi n'okuba n'essente zirina okuba n'essente kubanga patina wange alina okuba nga musanyufu ng'alyako ku ssente zange nga nange ndya kuziza ekitege I feel good it feels good omanyi kino kimenya nnyo omanyi kino kirina engeri gye kifaananamu okalwakuba nerindako okalwakuba namanyira okubeera omukazi omukyala abambejja tukiina ekyo okimanyi nti no kiri ekintu by the way let's talk about this thing okimanyi nti no siyagala musajja wange
kubeera nga yandabirira yekka nga yaleeta ssente ku mmeeza yagula enno yagula enva yalabirira abewammwe yakubiri okitegeera buli kimu buli kimu Abambejja ne batuyita basse omusajjasajja mwe luli muffe sina wa lineage mba bulijjo nali manyi kizibu obuzadde kiva sina wa lineage si kizibu annange nze nfuna ssente ne ŋŋamba omwami wange ate omukwano nze nfunye ssente tugende tulyeko ku ssente yagala naye asanyuke okitegeera and then somebody was telling me it is not good olina oli ate abakodda bakisuusa agamba oli mukyala omusajja mukweke ssente zo tomuwa ssente zo wowulira muli eri ng'oyagala okugabako oba okusanyusa ku muntu muwe kuba yakusanyusa buli kanaku. Honestly speaking okimanyi nti omusajja ye muntu azookoka ku makya n'aleka ssente z'akameeza naye okimanyi nti abantu tetwebuuzangako ddigo bwe basanyukako ng'abantu. It's just that some of us to be so selfish. Ebibuuzaako ffekka kyeyagaliza ffekka tetulina okuweebwa olitaweebwa. Nze mwana gw'embeera ne ku TikTok okwo ebintu bye nsinga okulayikinga engatto z'omusajja esaati n'embeerawo nga omulowoozaako keep manifesting it. Annange tokivaako okuyaayana kw'omutima gwo yongera kusaba Mukama Katonda anyweze ate era manifesting ng'okirangirira buli lunaku Mukama njagala musajja ono bw'ati bannaye ayanguwe omwanga ogujja njagala embaga Mukama kino Mukama twala obudde bwo anaayagala abaana bange anaabazaala ne babeera ababe bwe tunaawangaala bwe tunaakaddiwa ffenna. Whatever you manifest, nawulira kakyayi kange nawulira nga tekibaddeewo kisobola okwetondawo olw'ensonga nti okikkiriza. Wali owuliddeko nti oli bw'omu naye nga waliwo abantu bakwetoolodde kyava kuki nalina friends that I thought they are friends nga naye bwe nafuna ekizibu I called every friend that I knew was a friend. And I didn't get any help. Chindaga nti abantu bonna abadde baleetolodde they are not friends. Naye nga nze mbadde mbeerangawo so nechindaga nti abantu abaneetolodde balimantu abadde bikwanija. Nga even after I solving that problem, they've not called to find out if I solved the problem that I had. Grace Nakalema mbeera ki mu bulamu bwo ekyasinze okubeera ey'enzikiza? Nandibadde saagala gyogerako naye ekibuuzo ekyo kireke banka enzikiza eyo egaanye okuvaayo mu mutima gwange. Yagadde kulekawo kitangaala gireke yaggwa yaggwa Mukama mulungi yaggwa bannange yaggwa. Ku mulundi guli eri gwatunyumiriza nga twakatandika owamenyeka omutima waddamu otya okwezuula n'okufuuka kino ky'oli n'okufuuka Grace ono omukyamufu anyirira eyeeyagala olunaku lwaleero? Mu biseera ebyo nasinkana abantu ab'enjawulo mba bya friends benalowooza nti mukwano bye babaako bye bakola ebyanaga nti they are not friends. Ekintu ekyo kyannyamba kwezuula era tewali muntu yannyamba okwezuula n'okubaako n'ebyenkola ebitwala mu maaso neezuula nzekka. Nakwata ekkubo ne neebaka mu nnyumba yange ne sibaako muntu yenna gwe nkubira ne neerowoozaako ne ŋŋamba kati ndi bw'omu. I don't have anyone. Ne ŋŋamba nolabirira abaana bange and by then nali nfunye abaana bange 4 era nabo ne ŋŋamba kati njagala kola ki njagala kino njagala kino njagala kino nempandiika ebintu byange byalinga 5 ne nga kati nakalima situka
tambula anoonye ky'oyagala. Ekyasookera ddala kwali kusaba. Ekyalo ekyokubiri kwali kuŋŋaanya ennambaazi ze nali nnina mu ssimu yange. Tandika okukuba emu ku emu nga nnoonya nayinanga ba ushers nga nkola promotions abaana abo bakolanga promotions ku nguudo kampani yange yalinga ekola nga promotinga decoration mutimbi wa mikolo na kampani yange bagiyita Hotline Events Uganda kati nagikyusa bagiyita Grace Events kati nga endowoozaamu nengamba kati ku bino bye mmanyi bye nsobola okukola kiki ennyinza okukola nekinfunira ssente okubeerawo nenkubira omusajja bamuyita Peter Bingoma yamugamba Peter, I'm still in the field nkyakola promotions and ushering kuba era ye musajja yasookera ddala okumpa omulimu gw'aba ushers nangamba okay Grace oyo musajja ye yavaako nze okudda engulu sooka nafunira waliwo project yali mu NRM nengikola aba ushers balagana ushers biki then wabeerawo project endala yali yake CCA nayo nagimpa awo kwenkyo we nalukka once again nenkomawo nga Grace. That was 2020. This is 2025. 2026. This is 2026. Olaba sikyamanyi nnaku za mwezi kuba tewali ammanja wakitegedde kakati 2 mu gumu project eyo yaggwa 2 mu gumu era mwenafya ssente ezikulabye nti I have a band called Mabongo Band. We play at Divine Hotel every Friday and Enro Hotel every Wednesday and Castro Saturday. Sebo webale nina mutukwatira ku Omumbejja. Peter Biens, Nita Biens. Mulamu bwange mbadde simwogerangako no by the way. But he was my former boss at Dembe FM. That gentleman, yes, Peter Biens. Ye yampa project says. Mwe mwave ebibala. Natandika okubaako nebyenkola events nebirama ntimbatimba emikolo. Eventually nemba nenfunayo ssente zinafunawo. Funa kaploti nzimba ekyo Omumbejja Grace Nakalema kiki ekikuumira okukkiriza kwa waggulu ng'obulamu tebukyakola makulu? Ekikuuma okukkiriza kwange nze we nakimanya nti nno batuzaala bwe tuli bwereere nga tetumanyi kye tugenda kwambala nenzikakkana era ngenda ne ŋŋamba I don't know tomorrow tosobola kumanya tomorrow osobola okuba ng'olina ssente nnyingi n'olwala ekirwadde nga tekirina ddagala osobola okuba ng'olina ssente nnyingi ng'ovuga emmotoka y'akabi n'ofuna accident amagulu ago ne galekerawo okutambula kati ng'olowooza nti enkya ng'olina pulaani enkya olina okugenda mu kyaki olina okugenda ku mbaga olina okugenda so I do not stress myself about tomorrow kasita nakimanya nti Katonda yali atutonda twatonda tuli bwereere ate tulina nangoye ne tufuna n'engoye abantu ne baleeta engoye okitegeera kati edda abazadde baffe abantu bakyalanga nakati ndowooza ozaala munno najja nakagoye kitegeera omwana n'ayambala omwana n'akula kati I don't stress nze we namanya Katonda byakola sikyalina very good sirina stress motoka zaffe zonna zireekana ziri nkadde ate nno yakabi nedda ekisonsezza bawe tetuganye akabi nayo pakende eringanga genereta ekanda bulala tutayagala disikisa amafuta bo bagajjawo gye tutagala anti motoka zabulasi zibeera nga automatically zizikira zokka after a few minutes nagiinako Hilux bagimba nakugiba tewafaayo kuginoona nanoonyako naye ng'ebulidde simanyi ku mpiki
atuyamba afulume achalaba mpiki motoka buyabwidi wowo kamera woko ku mpiki oba bukoma mpiki nebulira kati nze nga mbona wajireka kukuba ngo parking nedda bajinzijako ku budungu ku express express ndio nyo ate doza naye nze neewulira katonda ebintu bya Omumbejja Grace Nakalema tunyumiza emboozi yo ekwata ku mutima ekyamazima ate era esomesa ate era eyigiriza kansubire nti ffenna bali ku Omumbejja Emitima Voice podcast tulina kye tuyizeemu tulina ebintu ebimu byatunyumiriza nga byo bituleetera kamwenyu n'enseko ku matama kuba abamu ku ffe tubadde tuli very sad tulowooza nti wano tujja kuwuliriza nnaku njereere nedda mulimu ebintu ebimu abantu bajja banyumya nga byo bitusanyula okukamala obukamazi kakati nga tumaliriza mukwano malayo sentensi zino wammanga esooka my greatest blessing is my heart. Why? It's too good. Omutima gwange mulungi tegundeetera nnaku tewali kyoyenza kunkola kiyinza kundeetera kukutemula oba kiyinza kundeetera kukukola kikyamu naawe olumwe kati I love my heart and I am happy about it kubanga busonyiwa obulamu ne bugenda mu maaso gwagaliza gusanyuka ng'omuntu ali bulungi. So my number one good thing in my life is my deepest scar is my feelings. Why? I get attached to people so much. I feel I tend to think about the goodness of other people, the happiness of other people before my happiness. I get attached to people. Newe baba bakozi bannange, abaana bankolera mu bbanyi, newe baba bakozi ewaka. I remember I had housemates. I get so close to, I get so attached to people sometimes abatangi. Then you regret that? Sometimes I feel like changing. I become someone else, but I can't. Each one of us was created for a purpose. That could be a purpose. Just that we're in a exam. I get attached. Like never maids bankolanga ebintu nga naye oluusi olw'okwagala kuli kwemba inako the attachment I have oluusi sibiraba. Walingawo n'abandega. Wow. Naye nga ne mbasonyiwa ku olwo lw'endabye ne kasasiro waabwe because nabanga sibitegeera because I don't believe in witchcraft. So sometimes omuntu ng'akola ekintu ne sikitwala nga kikulu naye nga bwe nkirowoozaako after kimaking a sense. Kitegeera. I remember there is an artist sijja mwogeramu. I got so attached. Nalowooza nti nentegeka ekivu najja n'apiikinga sente deposit navuga emmotoka ye naye namusonyiwa era namusonyiwa era nakati nsigala muwa emirimu bwe mba nkufuna nga bamwetaaza mukyala. So I get attached to people kasitamba nga nze omutima gwange gukwagala. Oli ne wajja n'akusaaba kasasiro yenna nze bwe mbanga nkwagala mukwano omala kundaga gasiyawo na hitting hard then I be like kati kindeetera sika. That is so special. Not everybody has that. Really? Kati ekyo kindeetera scars sometimes tunaleka nga mmenye
I am most proud of. I am proud of. I'm proud of my firstborn. Proud of my daughter, Tanta Wani Zanga Akula. She has respected me, and she respects me. Champion Zanga Mama. The one thing I still pray for is I pray for my kids. Kama agaba abaana abalungi abateekamu empisa ennungi abawa omukisa kuba kati nze ndi mu time yange. I pray for life kulaba ku baana bange nga bavuddemu abantu abawa ekitiibwa abaleka legacy ya Grace Nakalema nga teyonoonese. I pray for my kids to be somewhere, to reach where I've not reached. love is A good feeling. It is happiness. It is a good thing that I can't explain so deep, but it is that thing that keeps a person move, and love is good. healing is Healing is life. Without healing, we do not have life. Why? Because you can't say I'm alive when you do not feel good. What makes us alive is not just moving. What makes us alive is the way we feel. We are okay. We are having food on our tables. We are helping each other. We are loving friends. We are loving people. We help people. We help those ones who do not have. We serve those ones who need to be served. Yeah? When you find someone who is in a need, you help that person. That is life. You do not be alive when you cannot see that this person needs help and you do not help. and you make them feel like Yes. well. You laugh about how people's lives are. It makes you happy. You're not alive. You're not. When you see people are suffering, for you're laughing. Just give them a hand. Just give them a hand. That is being alive. Awo ne Katonda alina ensonga lwaki yakuyirizaawo ng'oli mulamu. Kuba tewali nsonga lwaki oli mulamu nga tosobola kuyamba bazadde bo. Tosobola kuyamba baganda. Kubanga muganda we yaani. Ye neighbor wo. Ye muntu gw'osanze. Neighbor wo yaani y'oyo akuli awo kumpi. Ayeetaaga obuyambi. Muyambe. Don't just laugh about the problems they have. Omusajja baawukanye ne mukyala we oli mu kukifuula. You're sarcastic. You're being sarcastic. Oli mu kifuula kintu kya kusekererwa. Abantu tebalina mmere mu mayumba gaabwe. Oli mu kusanyuka. Funa akawunga kabawe. Babeere balamu. Awo naawe obeera mulamu. Kyekyo lwaki oli ku nsi. Obeere mulamu. Oyambe abalala okubeera abalamu. That is what I call life. Oh. Our home is what? Home is my happiness. Byonna tubimaze, the life, the what, the patience, the love, the what. My happiness is my home. Grace Nakalema is Grace Nakalema. I am rich. Reason being, I have God. He gives everything. Tomorrow, ojja kunsanga nga nina buli kye njagala. I am just rich. I am rich. Omumbejja Grace Nakalema. Bakyala bannaffe bangi eyo abagenda okulaba interview eno. Naye nga munda muli mu wo
beetisse obulumi obwa buli kika mu kasirise ebirooto ebyamenyekamenyeka babirina bingi nnyo okuliibwamu enkwe abantu be baateekamu trust yaabwe yonna n'okuba disappointinga ekigenza ewala singa akwata ku mikono gyabwe bakyala bannaffe abo lunaku lwaleero eddakiika emu bw'eti yokka yokka bubaka ki bwe bawadde? Obubaka bwe nnyinza obbawa bakyala bannange, bw'oba otudde wakaawo sooka olowoozeemu nti maama wo ne taata wo bwe yali akuzaala yakuzaala n'omuntu oyo akumenya omutima, weddemu ye oba nedda. Bw'aba nno nga teyakuzaala nti muli balongo, kola ki? Ate n'omulongo ajja yekka ki bw'omu wadde balongo liyasooka munne n'omulala najja, tewali ajja nga bonna bazze bafulumiza emitwe together. Kale bw'olabanga nga ekintu kikunyiza ennyo, omenyekesa omutima, wawaayo bingi, obudde bwo bungi bw'otadde mu kintu ekyo, mukwano sooka weebuuza ekibuuzo, nazaalibwa bwentya, nti bw'omu gwe kennyini gw'alina okwejja mu kibooziboozi ekyo, mu mbeera eyo. Actually kiyite kibooziboozi lwa nsonga tekikuzimba, tekigenda kwongerako. Ekintu kyonna kitagenda kwongerako kikumenya omutima, manya kikumenye kibreakinze future yo, yiiye engeri gy'ogizaawo. Kubanga bano abantu abatukendeezaako, abatuggyako bye tulina, baba tebatwagaliza, tebayagala natubeere bulungi. Kati ekintu kyokka ky'oyinza okukola ne kimmenya bulungi omuntu oyo yakuleka ng'akumenyeemenye, oba mukwano gwe yakudisappointinga, kwe kweyongerako. Lwana okole ekyo gwe kyolowooza oswaza abalala bo. Kola nnyo ekintu, okole omuyite nako, ove mu mbeera eri we yakumanyira, we yakuleka ng'alowooza nti ogenda kuddayo ku zero, ovuddeyo otya ku zero. Ekyokubiri, ng'oyagala okuva mu mbeera eyo, kwata Katonda wo, ye yekka asobola okukuwa amagezi okuggyako embeera eyo yolowooza ku buli muntu eyakunyiiza. Ekyokusatu, sonyiwa. Lwana oyibe okusonyiwa. Bwe kiba kikwetaagisa, oyingire mu nsonda ogambe Mukama nkwegayiridde mpa okusonyiwa buli kumakya, kisabe, kubanga kyokka kye kisobola okuggyawo obusungu buli bw'owulira ku muntu, okumujjukiranga bye yakukola biki. Kasita onaamusonyiwa mukwano gwange, ogenda kutereera buli kimu. Kisimulula n'emikisa gyaffe. Exactly. Thank you so much, Omumbejja Grace. Let me give you a hug. So beautiful words. Thank you. Wow. Thank you. Ebo bakyatulaba. Omumbejja Emitim's Voice Podcast Kawundo natera mukano gwange nkwebaza gwe atambudde naffe n'olaba vidiyo eno okuviira ddala ku ntandikwa. Emboozi y'Omumbejja Grace Nakalema ogirabye era akusuubiza nti gwe fani we ganzi genda ku YouTube channel ye onoonye ku luyimba lwe olupya lwabadde ati okubanga afulumya ennyumba eyo mugambye asookoke ffe twagala music atuweereze agenda duteekayo tugende tunoonye Grace Nakalema YouTube channel tumuwagire Official Uganda bangi nanti abakopola Grace Nakalema Official Uganda. Tinoonyeeko ogenda osubscribing ate wagire music we omwagala ennyo ne music gw'obadde tomanyi ate naye ogenda omuwulirizeeko ffe abali wedda oyo music twamuwuliriza dda n'okutuuka olunaku lwaleero. So nebagamba I was born in 1970, so it's upon you to judge the book by its cover. However, got enough subscribing. I do not know what you're really waiting for. Just do yourself a favor. This is for your heart. This is for your spirit. This is food for your soul. Just click. Just tap the notification bell and the subscription button. Ajja kuba okoze bulungi nnyo. Mpozi njagala okuddikiza Omumbejja Petal Palace beetaaze ebimuli ebya artificial eby'omu nnyumba, yeetaaze curtains, yeetaaze cushions, yeetaaze okudesigninga ka birthday party, yeetaaze okudesigninga introduction entonotono eri simple, picnic, yeetaaga ebifaananyi. Wenna aliyo natera mukwano gwange nga weetaaze service ezo eza interior design. Omumbejja Petal Palace weri nnyo ate ng'era n'ebimuli ebiri nakyo tubeeranga nabyo otuyita buyisi ne tudecoratinga ekifo kyo, office yo, compound y'ewaka, buli kimu nga kiwedde bwe kiti. N'ekujjukiza ne bannaffe abaakabi era ab'omutindo abaliko ensanyi aba Zalma Crochets. Oyo Zalma Crochets omukubira ku ssimu eyo gy'olaba wansi awo
munnange n'akutungira ekintu kyonna kyonna kye weetaaze nga kya wuzi. Oyinza okuba oyagala kisweta, oyinza okuba oyagala kapale, oyinza okuba oyina akantu ko k'oyagala akutungire. Byonna Zalma Projects abimalanga. Bwentera ne kujukizana kwa planify events. Wetaaga ba MCs abagenda okwogera omukolo gwo, bali corporate, wetaaga abantu abalina system ensufu okukamala sound ng'oli yalagirwa bebanaka ba planify events. Obubaka bwabwe buli awo buyitawo ku screen yo. Era njagala n'okuddikiza Misa Semakula at 50 years of greatness with Misa Semakula wali eri ku Kingdom Kampala ng'ennaku z'omwezi 13 November 2026. Tubeeyo nnyo. Papa agenda kubajjaguza birthday ye 50 years of greatness. Naawe nsuubira wali agadde okuweza ku myaka 5 egyo ng'olina ebintu bye bakujagulizaako ng'abantu bakusiima. Kale tubeeyo nnyo ku Kingdom Kampala n'omusiime Misa Semakula. I love you all. Thank you so much for watching. It's been Grace, and yes, she's so graceful. I love you so much. Keep tuned. Kuleetera omuntu omulala tomumanyi, but you love them. I love you all. Ciao.